yali mukubonya pateri kitegeza Ssekabembe nkowola mwami Najibu wonna wooli nona balance w'omutuwada tokyasobola kukola transaction endala manji tokyasobola kukola transaction endala ku ttaka eryo kubanga watunda mu mutima gwo naawe okimanyi ne looya waakimanyi eyakola endagaano era naawe wasayininga misana ttuku abajulizi nja kubaleeta ekyo kitutuusa ku nsonga enkulu y'olwaleero nalabye akatambi ku mitimbagano n'abagoberera emitimbagano nange jjonjo n'obutambi sikulimba ku TikTok okwo kwe nabadde ngalaba scrollinga ndaba akatambi ng'omuvubuka agamba Kabanda John bataddeko n'ekifaananyi kyo wano bwe bati neŋŋamba yi Kabanda John yakoze eki muka n'asumulula emboozi n'agamba Kabanda John yajja mukwano gwange yajja naŋŋamba Kabanda John alina kasente era nga nyina ekizibu njagala ssente nentunula mu bye nnina nga nyina akataka akasobola okuntaasa nfuna akasente mu bwangu ne bantwalewo Kabanda John nampa miliyoni 10 si bwe kyali bunambuulira bwe bampa ssente nga zaakuzaayo mu bbanga banga teyalyogeddeko ne wabaawo mbwawe byamutawaanyaawo n'atazizza mu budde n'okwata kye yakuwa n'okitwala ettaka liri mutundwe mba nnimbyo naŋŋamba abatulaba nti Kabanda John ono leero ali wano ku katebe n'abula amunoonya talabika akati bye bituleese wano Kabanda otubuulire ekisooka omuvubuka amuwola ssente oba amuwola ssente mwakola ndagaano ki era biki ebyalimu tutandikira awo banyabo ne basseba abandaba ate nga naawe nkugamba bannange mwegendereza abantu bannange mwegendereza abantu omanye ebintu by'ensi eno byolabye kwosomera ebirala mwami Jjonjo nkusaba n'obwetowaze obw'ekitalo mwegendereza ensi eno kubanga abantu bayita mu binene okunoonya ssente nze walaba mukyala Nabukera we yamenya edduuka lyange n'atwala ebintu byonna ne ssente enkalu abantu bambeererawo nnyo nentuuka n'okusibwa naye nkugamba wegendereza abantu ate nammwe okuva n'olwaleero abandaba wano banyabo ne bassebo kubanga buli omu ali ku nsi kuno anoonya ssente ate Katonda akuwa omukisa n'ofunayo kyonna ky'okoze eki naye gye bamalira buli muntu amaliriza alina ky'ayagala okugula kuba tulina omukisa nti mu ggwanga lyaffe lino omuntu asobola okugula poloti ye banyabo ne bassebo mwegendereza abantu nti kati tuvudde ne ku level egamba nti nagenda ewa looya ne mwesiga kuba ffe tulowooza nti looya ne bw'oba gw'omuleese asigala akyayimiridde ku kigambo kye kubanga bo baasoma bo bagamba nti amateeka tegalaba wabula go gatambula straight mateeka gatambulanga mugga webale nnyo kyobalaba bateekawo kooti nti esookerwako eddirira bwewatomatidde n'ojulira n'ogenda ku Supreme Court kati abasajja bano n'abakyala bannamateeka ebbanga ddene tubadde tugamba nti nga nze ne bontwala ewa looyawo nze nsigala nkyagamba wali mutawaana kuba ono looya atamanyi amateeka ensi weetuuse kati mugenda kubanga bw'oba osasula omuntu ssente olina mulikoodinga na vidiyo kubanga omuntu omukwase ne vidiyo bakukwate bagambe kati ezo 2 3 10 20 25 paka kikwase ennaku omuntu okubanga abadde ayagala emiliyoni 5 ng'enjawulo n'agamba kankulageko neze wasasula ata nzifule nte wasasula mwami Jjonjo ettaka lye nagula
ku mukulu Najibu mu mazima amatuufu nga naye akimanyi mu mutima gwe nti yatunda nankwasa n'ettaka lyange nenzimba n'ekikomeza ettaka nendiziyiza liyita wano omwaka ogwedde akomawo essaawa eno mu mwezi gw'okuna wayise emyezi 5 akugamba nti saatunda Mwami Kabanda yampola buwozi nze ne mulagira okuzimba bwagamba bwatyo kikwase nako kyenyamiza ate ngaffe tuyayanda obwenkanya nti mulaba Kabanda abadde ebbanga lyonna nga alwanirira abantu abanaku kubanga alwanirira abanaku bane kati essaawa zino oba osuubira nti ne ku munaku omulala n'abaabona Kabanda ajja kuyiwawo omubiri webale ate oli n'avaayo naga nti bannange atambeerewo bwenkubuulira ayagala okutwala ebyange bye nnina kikwasa ennaku mbakubira omulanga bannange okuva n'olwaleero mwenna banyabo ne basebo buli omu bw'ali bw'obanga ogula ekintu omuntu bw'atakkiriza vidiyo ekintu ekyo kireko osigaza akasente kaakatono kubanga ogula ekintu emiliyoni 2 oli ajje ng'agula nago waguza 2 omuntu azimba omutima agambe nedda nzimuguzanga nga maze okuguza egiraasi eno emitwalo 2 najja naganze nkuwe 5 omuntu ne yeekyusiza sitanapa ku ssente zo singa bye tubadde boogera n'abantu byadde bisobola okujja mu vidiyo ensonga nayo n'essaawa zino singa eri mu kuseka lwaki nti wetwogerera essaawa omuntu ajja n'akugamba nti akkiriza emiliyoni 5 mubirize wampa nkwongeremu ompe 10 oba si kyoloya n'ayitira eri n'agamba Mwami Kabanda bompe miliyoni 5 bitumira nga bwe byali loya woli anti soko mbulire Mwami Kabembe mwogerako kubanga nze ngenda nabbagulako musango yes ogwo kwagala okwonoona erinnya lyange kubanga abantu abali mu bakozesa bawanira birala defamation ebintu biri eri mu ntalo zaffe ezasobuzi n'ebirala waliwo abayise eri bayingirire wano ate bamuleese baliko mukozesa okiraba nayimirira mu ofiisi ye n'awandiika endagaano y'okutunda Mwami Kabanda aguze kaashi sente bweziti basigale bamubanja bweziti nayimirira essaawa zino n'agamba obuguzi tebwaliwo kati kati looyo oyo mu reality nga bw'otunuulira endagaano bw'ogiraba looyo akatugamba mulalu Kolo yali tategeera Kolo teyali looya kubanga looya yajja ne kirayanti we nga mugezi we ate muwabula ku nkino kati yamuwabula endagaano yali mu biki endagaano yali terms and conditions nti Mwami Kabanda ttaka lyange emiliyoni 5 ampaddeko emiliyoni 6 ampaddeko emiliyoni 5 kashi balance asigadde ajja mumpa myezi 2 okutali muzibu ne tuvaawo ne tudda mu kukaayana ng'agamba nti sente babazi nokayanidde zonna biki afisa ku sente ntono abadde asaba ku balansi we asigaddewo obukadde 10 muwe miliyoni 2 nakyo ne nkikola ku ssimu nga mwesize n'omwesiga manyi tasa kujja kuza kwegaana nasigala ng'abanja miliyoni 8 nesawa yakakati ne muyitano na balansi wo akakodi ako okoogedde nemwegayirira nemugamba nasooka n'agamba Kabanda alimereddwa kale yasooka yannoonya naŋŋampa sente nga sente sinazifuna nemugaa sente sinazifuna nsaba onsaasira sinafuna naye nja zikuwa era Mukama Katonda nansaasira sente nenzifuna nengenda kwerosi noonya omusajja neyiba wange yanguza wano asula wano aliwa yanguza poloti ena asula kweno nenga tomulaba nenkonkona ne batuuka okuŋŋamba sisawe naŋŋamba takyasula wano ali munyonyo naye nga mwali ne mukubira essimu ndowooza n'ayogera ne Ssekabembe najja nansisinkana wano bwansisinkana wano naŋŋamba Mwami Kabanda Ssekabembe yasooka n'ayagala abanje 5 eza commission jukira nali simukubidde nga nkubidde Najibu yennyini alina sente bwe yalaba nga ninganga atamulabawo naŋŋamba ngenda kulaga
ngenda kulaga amanyi genina ku kiraya ntono nesawa yakakati Sekabembe yali mukunyabonya pateri kitegeza Sekabembe nkowola mwami Najibu wonna woli nona balance wo twala tokyasobola kukola transaction indala manji tokyasobola kukola transaction indala kutaka eryo kubanga watunda mu mutima gwo naawe okimanyi ne roya wakimanyi eyakola endagaano era naawe wasayininga misana tuku abajulizi nja kubaleeta naye abaaliwo bulungi nnyo ne bwe wawenjawulo ng'obawa ku ssente ze nnakuwa zennyini omuntu eyewola tagaba ssente za babbulooka era naye ayogera ku babbulooka nti babbulooka be bamukulaga ne bakutwala n'abawa 10% buli muntu yenna nga waali kakati lwaki olaga okunneefuulira olw'okukulaba nti nno waliwo omuntu okugula ssente zisingawo watunda dda banange mbakubira omulanga abantu bakyagala ebintu tebitunda kubanga kino kyeragatu nti mwami Najibu yali akyali analitunda ate kati agala ditunda mwezi mulundi gwakubiri era amulabako amuwa amagezi amugambe jangu muno ne ssente eritaka tokyasobola dikolerako transaction ndala kubanga walitunda dda ng'oliguza mwami Kabanda John ekyokuba nti nze ndi mukulembeze ow'abantu tekitegeeza sigula properties nange properties nzigula bwenda nga nina ssente ayagala okubeera embeerera ate ayagala ozaala abalongo weebale nnyo nze nowunya mwami Najibu era ke naddamu okulaba ng'ayonoona erinnya lyange ngenda muggulako omusango kubanga kuba kwonoona linnya lyange endagaano eziwola abantu baziwandiika okiraba ssebo ey'okugula naye bagiwa kati oyagala ey'okugula gye bawandiika ng'ewola tebandike ng'etonda nze leka kunneepankirako nakuwa bulungi nnyo akasente kange buli misana ng'ensi eraba era n'osayininga singa wabadde ogamba nti mwami Kabanda mpaayiriza saasayininga ekirala saalina looya naye omusajja yapulintinga endagaano Kanso Sekabembe bwe yamala ogipulintinga n'agitusomeramu ffenna omusajja baba mufundiikiriza ng'ali bubi ali ku kisenge n'omuwa akasente anti atya kubanga omuntu yali atunda bibye era n'atunda ssente zennyini zaayagala kati nze mukolera eki nawe n'ogamba nzikiriza nzikuwa ziizino ekisinga okunnuma mukama wange bwe nkubuulira bwe nanoonya ssente ezo yinza okukaaba amaziga kuba naye yennyini twalwawo nnyawo alo oyinawo ebbiri oyinawo essatu oyinawo emmeka oli n'aleeta ssente namuwulidde mu interview gye yakoze agamba nzikiriza omusajja yampa akasente kuba nali nkeetaaga very good ye yatunda watunda property genda onoonye ssente endala ojja ggula ewalala okiraba ssebo yagaye nti yayina ebizibu njagala kubuuza gwe kizibu kye kiyinza okutunza ekintu eky'emiliyoni 5 obukadde 10 nga n'abagula tebabuze weebali ate agenda kuswala kuba waliwo ebijja okujja mu kamera ate aswale nnyo anze ngenda munoonya kubanga agenda kuswala nnyo lwa nsonga nze okugula awantu awo nasanga weera babbulooka abalala baali balambula okiraba era nga kiwanuuzibwa nti abamu n'abakwatako n'akasente kaabwe olwagira n'abagamba mu nsaasire wano mwami Kabanda yakoze eki yagula nze simanyi hanzo okukwasa omusajja mulamba bangi babbye n'obagamba nti abantu bababbiaba mujje ku mataka ng'oli yakuggyako ssente ng'akuguza ttaka n'otalifuna n'akwefuulira mu bintu ebifaanana bwe bityo bayita kamogo mumanyi nzeka saagala nnyo kwogera ku bantu naye abantu be babbidde mu mataka bayitirivu nnyo nina mukwano gwange mukulembeze sijja mwasanguza wano yanoonya ssente mu mbeera bweti enzibwe nnyo ey'okweyiya kati ssente ne zigaana n'agamba wano wendina abaana abakuze nsula mu kiyu kimu kantunde wano
ngende era busikanga bwa mwami Najibu obutali musango banga yasikira ttaka lya mukadde bagambe twali tubasomesa ennono z'okugaggawala ensonga ziringa nnya eziwa obugagga osobola osikira obugagga ob'ettaka osobola okuba zaala n'ogaggawala osobola okukola ennyo nezaala mwali mu bigabo obugagga kakati n'osobola n'okukola investment kati mwami kati mbadde nkunyumiza omukulu oyo yali asula mu kiyu kimu era omusika n'amuyita n'amuguza bulungi ettaka bw'amuguza ettaka wayita emyezi nga 6 n'amuyita n'amugana naye okimanyi nti sente zonzifunye ng'olwafunye ate Ssaalongo atamugula kabeeyi atamuguza akasente akawanvuyeemu olwamuga nti ye tagwanidde Ssaalongo n'amuga nti sooka ombuulire bulungi awo gundi we yagula ate nange wonguza nti oyo yampola buki buwozi Ssaalongo bwe yagaana okugula n'anoonya omulala eyali tamanyi ono omusajja n'agamba muganda wange ompadde ettaka naye ng'ettaka yakalitunda emirundi ng'emeka oli yatunda kayumba mwabadde asula kiyu kimu awone okunyigira okuba nti asula n'abaana bakuze ate omukulu n'amuguza empewo omusajja oyo yasigala atya musajja mukulu yabonaabona mukulu Jjonjo atunze wali aguzaawo empewo yembeera mwe yatambulira bano abaana balowooza mbu nno bintu byangu Ssekabembe ali mu kusaagira mu nsonga eno era nze nabadde nsuubira na binene okusinziira ku Ssekabembe bye yakola kale ngamba gwe nsobola n'okutuuzaako ebizibu biki ne mugamba mwami Ssekabembe nze si yenze yeetonda Katonda ye yanteeka ku nsi kuno yamanye ebbanga lyenja okumalako siina muntu gwe mpisizza bubi mbaddewo nga nwanirira abantu abanaku ebbanga lyonna sinze ate nze omwe abadde alwanirira abanaku ate kufuuka ate alwanyisa abaki abanaku ensonga endala nkoze lolo yange nti akasente akatono oba nakeewoza oba nakoze ntya nenkaleeta nenkagulamu akapoloti mu bwetoowaze obw'ekitalo nawe nenkuwa sente n'ogenda n'ondekera ne poloti negula waliwo omuntu ayinza okusingira poloti ate nagamba yiiyo genda ogizimbemu waali omusajja byakola nze binnemye okutegeera wazimba ennyumba eyo nga tamanyi oba weesibira munda nga tamanyi neyiba wange asula okumpi eno yiye eno wano we yatunda yayuzaako misana tukunga ensi eraba ku kyalo okwo waaliwo baani neyiba ye yandaga we wakoma twapima misana nga ne neyiba alaba neyiba bwali bulungi nnyo ono noono kubena ennyumba ye yaabwe nangamba mukama wange ngenda nakuguza esooka ne mugaa tewali buzibu agenda okwongera ayagala kunnyongera mu maaso era akulaga nti gwe mwami Kabanda bw'oba togula mu maaso kati neyo poloti gireke nkuddize sente zo ate mu maaso bakayanirawo ne muganda we Yasiini kati yakulaga nti gwe Kabanda tulinga abakola agreement nti koguze wano ne maaso olina okukola ki ekitali kituufu ate poloti gyayinako amaanyi yeene emabega yokka laba Katonda bwe yakwogererako omu amagezi ki mu mbeera eno amagezi ge nnyinza okuwa mukulu Najibu gali gamu eno ensi tekoma eno ensi tekoma okyali muvubuka muto wepange poloti wagitunda gireke jangu buzono ne balansi wo wabukadde 8 ojja gule walala ekirungi ongamba nti ne maaso wawo kasito kyayinako maaso ekirala kyenkugamba obukumpanya tosobola buwangaaliramu osobola okubukola naye tosobola buwangaaliramu watunda mu mutima mulungi ng'ensi yonna eraba leka kulowooza mbu bw'onojja mu kamera Kabanda n'atya nnyo n'agamba maama gundi agenze mu kamera nwanyi bya bulijjo nange mu kamera nja kujjamu ate bw'ojja mu kamera tikitegeeza nti ettaka lyange linvuddeko ate ne kamera ffe twagala aboogera amaki mazima
abantu bajja omusajja ya video gye yataddeyo nga kuliko comment ana nga comment 38 zonna zimugamba yogera amazima watunda tegeera okiraba sebo mwami Najibu n'obweto wazo obw'ekitalo dine taka walitunda dda tuddamu naditeekako wadde ebirowoozo byo nti no likyaliririo ave ku magezi g'abalooya abamulimbalimba. Yes, kwa Sekabembe ya mulimba. Sekabembe ye njagala nakakasiza ddala wadde omuntu oyo ayina PC practicing certificate y'abalooya kubanga bw'aba agirina asaana kulopa mulo kanso ye munoonyerezeeko era ngenda munoonyerezaako kubanga looyo omulamba n'oyimirira mu video kyovula yeekwesa aganya okujja okyogera aveeyo mu video agambe nti Kabanda nti kati awa nsonga kyekyamukozesa endagaano eyo gyagamba nti nno ono aguze ettaka nga tetaliguze agijjeyo yagigambe nti yiino yali yakupangisa yakuwola oba nga alimba ng'ekyobwalooya nga bato. Kabanda katumalirize n'ekigambo ky'osembayo eri abantu abatali beesigwa era abatabadde beesigwa n'abantu abalina kasente abawola abantu ekigambo kikyobawa mu mbeera eno gy'oyitamu kubanga sente oziina omusajja aganye zino nedda ngamba obukadde 8 bw'omusajja aganye obunona ate amenye endagaano gye mwasaako omukono ekisembayo eri bannayuganda mwenna ekisookera ddala mwegendereza abantu abantu bannaffe mikwano gyaffe abaguza properties nebekyusa kati incident ziri ezi 3 ze naakalaba waliwo ne musajja mukulu eyo saagala mwogerako yatunda ettaka bwe lyamala bwe limaze okulaakulana najja mu myaka 2 n'agamba nze oyo namuwa buwi mukama nsonyiwe era naye asobola okunziriza wano faya yajja n'agamba oyo namuwa buwi era mukazi we n'agenda n'aloopa keesi ng'aloopa omuntu ate gwe yaguza kati mbasibirira entanda nti abantu temuddamu kubeesiga kubanga abantu bw'ojja ne ssente ziba nseko kuba kunyunya sanyu n'okweyagala naye ssente bw'amala ogenda nazo bw'ati n'akuba omugongo bifuuka birala banyabo ne basebo mwegendereze mwebereremu ssente ekisooka kya byonna ssente zose enzibu nnyo okufuna ate azikutwalako ate yakulaga nti ye yazaagala munyangu kubanga yazikututteko mu ngeri ya lukujjukujju yazifunye dda. Yes. Ekyokubiri kino kigenda eri baganda baffe abavubuka emyaka gye tulimu oba tonnatuuka kusalindalinga nti amazima matuufu kino ngenda kufa ekyo oba tonnatuukawo ku myaka gyaffe gye tulimu myaka 3 oba tonnatuuka olaba n'abaana bakyalina essuubi n'aba5 bakyalina essuubi n'ab'enkaaga bakyalina essuubi olina omusanga ng'ali myaka 7 ng'akyalina essuubi nti agenda gaggawala naye nze omuvubuka embulakalevu so leka kulowooza nti bwe weekyusiza Kabanda nti tewamuguza ttaka nti ogenda gaggawala nnyo enkya ogenda kusanga Kabanda ng'omwetaaga okiraba enkya Kabanda omwetaaga nnyo kubanga tulangirira ku bannaffe ekirala aye ne gwogenda okukolagana naye agenda kulowooza omulala kati omuntu gw'olaga endagaano eno n'ojja n'onteekako ekigambo ekinene nti oyo omwami saamuguza olowooza ono gw'obinyumiza ye agenda kugamba ki kuba nze neebaza nnyo Katonda nti nga wankubidde esimu ng'onneetaaga okukola interview eno negamba nkyali bize mukko naye tusasobola kulaba naye natutta obuvunaanyizibwa nenkeberako ku comment eziri mu inbox ku mwana ono ka clip ke yakola abantu bona nga bamusingisiza omusango toyinza kubanga ogenda kuwola n'oyita ne looyawo n'atayipinga endagaano naga mwami Kabanda kati leeta ssente ezo naye onoowola muwole naye katuwandiike tuti lawyer a professional lawyer
Soko leko muita professional lawyer. Soko muleke. Kubira omulanga abantu mwenna. Mwegendereza abantu abatunda amataka. Mwegendereza abantu abatunda amataka. Mwami Katongole ne sawa ya kakati. Jali eyo musajja mukulu. Myaka 65. Tachayina wateeka baana be. Yanga nokogera erinnya lye ne kandi ogere. Kyatukano mukyayisa abantu bonna tachayina muntu gwe yesiga. Kyo muntu nakugamba tunda ennyumba eyo n'ogitunda ogule wagazi. N'ogulawo oli sente nazira fifiririfi. Musajja watunga bw'omulaba kati nga jagwa kuloya nga bw'olaba Mr. Sekabembe. Nakugwako atunze ennyumba ye ono sente azibye nakujja namugamba kati jangu mpolereze mu kooti. Kyekiddako. Dabodira lawyer. Baganda bange. Tweberere mu kubuli nsonga yonna kasite bange kwatagana ne sente. Abavubuka. Obukumpanya buleke tumalamu. Kubanga ogenda kuswala. Ogenda kuswala. Yengeri eyo. Tweyanzege. Tugenda kukoma wano olwaleero. Ate omulundi ogujja tuyinza okufuna omuvubuka oyo. Ne Sekabembe oyo ayogerwako nga lawyer. Connection nyingi zenyina ku nsonga z'abalooya. Nja kumunoonyerezaako tulabe. Twongere okusima munda tumanye ekituufu kiki kyali. Lawyer oba bano abeefuula balooya. Nate twongere okukimanya. Tubabuulire ekituufu. Twagala tubeere ku nsonga entuufu. Bannansi tubawe ekituufu. Olwo n'obwesigwa bannayo obwesigwa bweyongere mu bantu. Obwesigwa abo bwe bugagga bw'ogwo omwavu ayagala okubaako w'otuuka. Bw'oba toli mwesigwa ng'obwesigwa bwakwesamba. Kampala ne Uganda bikulemye ne woba oli London nga toli mwesigwa. Nye